nkole mama bamukuba ekifaananyi ali kifaananyi. Hi my divorce. How are you? I'm fine. Ogamba otya gule? Ndi bulungi. Kati emmere eribwa manyi nze nsaako kulowooza ku mmere. Muluddewo nammwe gule. Twatandikira mu mmere. Ani DJ? Naye mulaba Grace yeetaala mmanya nti emikolo gy'omwana mazaalibwa ga leero. Tuli mu keetalo. Awo tuli mu keetalo. Emikolo kati awo Grace okola ki? Wano tuli mu keetalo. Baze bagambye kumpaako. Muzise mutya? Sombe. It's banana leaves, eh? Banana? Cassava leaves, eh? It's cassava leaves. Nangeno. Gara wow. Nabi yuza no nange jjo. Namkwano gange yezo kunchalirako nangamba Grace kambi kufumbireko. Nabinfumbirako nateekamu fish. Nembyagala. Eketalo kano tetulimu. Rara birara. Tuli mu birthday. Omulezi bamuyitani po? Mumita Prince Mugisha Shadrack. Prince. Oh. Prince wange. Mumita Prince. Mulangira wange. Yampumuze meme yaye. Ulenzi lukumuze. Ye mwana wange yampumuze meme. Olebaddeko n'omuntu naye ng'owulira ye mukwano goye. Nga ne bwoba omunyiivu ayina engeri gy'akusanyusaamu. Si ye muntu omukulu nti oba yakuwa ebirowoozo like amagezi agamba maama ayita mukini mwene embeera oba mwene wekino neyo kiti. Naye from nowhere najja n'akusanyusaamu. Nawerabira bibadde express. Kyokola kye bakola wano njoza kye bayita obumonde. Irish. Omukolo gwa Sami. Saa 10. Gulako dakiika mbale bazindooza bannayuganda batulaba. Embeera gye tulimu wano tuli mu nteekateeka ya mikolo. Grace ali wali ateekateeka emikolo gya birthday ey'olulenzi amuyise Prince. Ne Grace nyanti tuli wano tuli mu kuteeka mikolo gisembedde olunaku lwa leero. Kati birthday wateeseteese otya? Just mbadde nkakoze nga katono ka mwana wange n'abaana abalala abaliwo. Tukeesibako. So gwakyeyogeredde. Kati wamma mbadde temukamanyi ka birthday gye kali. Kati agambe muka mwana we. Ante kasawo omanyiyo. Olaba ensawo ebadde sinenne bulungi. Sinigamba just kumukolerayo kakeeki asanyukeko ne banne. Muweeyo akamere kati nti ne banne balye. Just basanyuke. Prince ono ategeeza ki eri obulamu bwo? Kinene nnyo. Ssanyu lyange. Byonna. Kiwumulo kyange. Omuzadde yena ali yakimanyi. Kiki kye bayita omwana nakiki omwana kyategeeza mu bulamu bw'omuntu. Leero otegeeza ki eri obulamu bwo? Olunaku lwe wazaalirako Prince. Olunaku lwe nazaalirako Prince. Lwabyewunyo byereere era ndwagala nnyo. Nsaba Mungu era Mukama singa abadde yali ajja kisobola kyemanyi nti buli mwaka nkuze nga amazaalibwa g'omwana wange. Okitegeera buli mwaka kuba abazadde tuyita mu bingi, abakyala tuyita mu bingi, kuzaala okwo, kwetika olubuto myezi 9. Okitegeera. Wandyagadde ati celebrating obulamu bwa akatono ke naabanga nako. I'll make my child so happy. Mwana Prince nga yeesiimye okubeera ne maama nga ggwe. Bamaama ozira ebisinga tebacelebrating birthday z'abaana baabwe. Lwaki? Sijja kubasalira musango, osanga abamu tebaba na busobozi. Naye abaana bo just bakodo. Tabaagala.
ebamu tebaagala bwagazi naye nze banaye mundeko omwana wange mwagale yagala omwana wo kamwagale je wange onenge gyolyamu essanyu ng'oyogera ku lulenzi lwo yo mwana wange mwagala nnyo waatali mukwana kintu ekikwatagana n'omwana nze mmanyi obulumi bwennayitamu era akwata ku mwana wange banaye aba akutte ku liiso lyange aba nkutte mu kyenda olwo nteekateeka ziri zitya obanaku bagwandaba omukyalo ono sayidi eno akutte kye bayita fish eyo gye bayita batya fishi kibazo gigidde ne Uganda yammwe wali togirya by the way ewamwe temulya lwaki abanyarwanda tebalya byennyanja sima buli omu aba n'engeri yeye nga kati nga omanyi nti wali abatalya nyama koko webiti agamba musimanya olutalo lwabeerawo mu myaka egyo bantu bagwa mu nnyanja ebyennyanja nebibalya so bola abanyarwanda tebabyagala naye ludda batuufu kubanga omuntu okugenda okugyayo ekyennyanja tuuka okukisalamu n'asangamu obugalo ahiya bugalo bwa muntu naddala byalimu obugalo ara bigaana ekyennyanja kirya buli kimu obugalo bwalimu osanga bwalimu pata eriko ebyokulya ebyenjawulo tulina ebyennyanja egamba enteekateeka y'amaanyi si yamanyi nnyo ekiri awo nga we nandikyagadde ndowooza owulira erisigiri zisiika egamba byongera okulinnya buli dakiika omuwendo gw'ebintu gulinnye by the way kamera yabikozekozi nze saabadde nga nkitaddemu nnyo amaanyi ekiri awo nga just njagala kufuna kakeeke soda nteekaawo abaana balye tumuyimbiremu happy birthday manye nti kiwedde naye munaye mbadde awo abansurprise nze bangi looza emmere ogiraba fish omulaba chicken ogiraba okitegeera bye sitaddemu ssente so nebaza bwebaza mukama n'ababitaddemu mu kaseera kano baneighbors bange bonna mikwano gyange aba tiktok ne mukwano gange bamuyita Saara oyo muvandimwe ali ku tiktok mutesi Saara badde awo ku macanga kampeerezeeyo soda wa Prince banaye mumpeere soda nteekako akasente George bangi twakola interview wagana okuwa abantu enamba kabavumenzi nembagamba omukyalo oyo alina ensonga lwaki tabawa namba ye kati gwe lwaki tobawa yiyo ate bajja te yange gyatuukirako ku WhatsApp ne basooka bavumanzi lwaki tatuwa namba tufuneyiye enamba yange bagira bakozesa eyo anjagala yenna okuntuukako ye bw'atuuka ku ggwe aba ntuuseeko yaŋŋamba mbugenda omunoonye omwe essimu yo ayogere mu voice note atubuulire lwaki takozesa ssimu ye kati devotion abantu ennaku zino tubeekengeramu si buli omuntu oba olina omuwa enamba yo okitegeera kati enamba zatutuziwa kati gwe sobola gikuma kuba gwe nkumanyi tolina gy'oyinza kuddugira neesiga nnyo si nnyo bata akatinitini olunaku lwayo tuli ku birthday ya Prince mugisha nteekateeka nga bw'oziraba sayidi wano era nange ndowooza gwokulya gwe gusinza okundeeta wano ne bwe mulala neeyogeza sinzi nti oba nti byenjogera nze mbyagala ennyo olwokuba mbunjagala nnyo mu birabe nedda ndi mukwogera mpola mpola emmere ejje nga ngirabako okiraba naye sayidi eri wali omwana eri akuba ejjiiko emikolo gisuubira kutandika saameka official abantu abagenda okujja kuva e Kampala batandise dde okujja kati devotion mumulaba atuuse already Kampala zeesooseewo era gwosoose kuba bo ate bagamba ssaawa 10 naye saa 10 bajja kuba batuuse nga naffe tutandise pakingi ab'e Kampala eriwa parking nina nnene eno eri emabega yonna ne wabweru waliyo parking ani agenda otuuza abagole abagenyi naye engeri gy'oliwo naawe osobola batuuza abagenyi ntya buli omu olaba nti oyo bwata naye bambi saayise nnyo abantu just abali so close
Kampala bo bayibwa. Abe Kampala na buli ali eyo ng'ali wedding okujja bambi sigoba mugenyi. Bagenya bavudde Kampala tenti yammwe eri ekyengu. Abantu abavudde e Masaka tenti yabe Masaka site. Naye nga bayiseewa. Bayinza okujja saa 8 ez'ekiro. Oze nga batukoleddeyo akanyonyi akababuusaawo awo. Mati Masaka okuyingira Masaka batugambye olina okuba ne passport. Abantu olaba ensi y'e Masaka etanso kima abantu abali mu diaspora inateete. Babakoleko bambi. Abantu b'e Masaka kati okuyingirayo passport. Ova. Ofuna visa okuyingira Masaka. Simanyi gyeva kyogambye ekyo mukwano. Nkufaananidde ntya? Ogira n'engeri munaye gy'obafaananyeemu. Sinyo. Abafu e Masaka mwe munaatuukira ku saa 6 ez'ekiro. Ani ayongezza endongo bannange? Omugole vibe ng'eri waggulu. Mugole musanyufu nnyo. Birthday boy aweza emyaka emeka? Aweza 6 years. 6 years? 6. Myaka 6. So nice. Thank you. He's the one. Wow. Bonga kwama. Happy birthday. You come. Hey, bagamba happy birthday Doda Mota. Yes. Thank you. Happy birthday. Thank you. What's your name? My name is Nishad Ramgisha. Bruce. You're going? Nishad Ramgisha. Okay. Nkwagaliza amazalibwa malungi. Oyagala nnyo Uganda? You love Uganda? Oh, that's good. Prince ndowooza y'ono. Kati gwe so ne bw'ogenda Prince ffe tuleke tulye emmere. Agende ate tunaabeera ku ekyo okutuleese gwa mmere. Yalina okubagabula so si bino birungo. Taddemu nnyaanya, butungulu, katungulu cumu, Rayco n'ebirala byonna ng'ebirungo nga bonna. Emirimu gyonna ogyekolera wano. Ndi mukyala eyakuzibwa divorce. Nakuzibwa nina okuba nga Teweekuzaakuza. Seekuzaakuza. Balina okuba nga mbimanyi. Omwana omulamba bwe sibimanyi omwana wange anaalya ki oba nammwe n'abafumbira ntya. Kati osazeewo ku mukolo nga guno mbali manyi kati gwe agenda okukwaniriza abagenyi b'e Kampala avudde e Kampala baze kulabako wandibadde oli mu tenti eyo weetala naye oli mukufu. Yenza omuntu ayagala ennyo okuwa abantu bange oba okulisa abantu bange ekintu ekikyasinza okuwooma. Mbadde njagala ntweke ebimu byekwatiremu ye. Bimulye nga naawe ogamba wabula Kigrace Kifumba. Ngambe ntya? Kigrace Kifumba. Kifumba ate nze nfumba divorce. I know how to kufumba kuno okuyigira. Kufumba kuno nkuyigidde wangi sookera ddala nakuyigira ku mukyala Betty. Abaze balaba interview zange mukyala Betty Nabukeera. Ono yakugamba sooka wagamba nti njagala kukwata ettooke. Oyo mukyala antendese kinene nnyo era nze nga tondaba. Omukyala oyo antendese kinene nnyo. Antendese kinene nnyo. Emirimu egisinga gyonna ni mama wange of course. Wano tugenda teekamu. Wano ndakuteeka ndi kusiika ebirungo bya pilaawo kati. Kati tugenda lya pilaawo. Tugenda kulya pilaawo omulungi. Okufumba akalungo ka pilaawo byonna biyigira mukyalo. Byonna wa mukyala Betty Nabukeera. Wengabi mwanyinaze. Oyo. So wange Wengabi Nabukeera. Nakugamba nno nti bino byenkwekulukunyizaako labika nakaka akakwateko. Abengabi simanyi lwaki munondoola nnyo. Kulukunyizaako naye bannange. Abengabi simanyi lwaki balondoola nnyo oba munondoola nnyo. Mwe abannondo. Mu kapiraawo naawo. Ebirungo tebinaba kutta. Tebinaba birina okugonda bazina ennyaanya. Zirina okuba nga zifuuse brown omulungi. Brown sugar. Nga bw'obimanyi era. Brown kyekiddako.
ka brown nga temukyali buno obukutuba nga biri liquid then nendyoka njiwamu amazzi ki ekisooka mu muceere amazzi ge gasookamu basookamu muceere kirawo tabasika wanyaanya abamu ate waliwo n'abamu nga basiika piraawo nga tebateekamu muceere nga tebateekamu nyaanya piraawo nga tebateekamu muceere naye Grace nyaanya I mean nyaanya anti ndi mu kufumba ne wolaba ntamwatamwa ndi mu kufumba nga bakozesa piraawo wa butungulu bwokka okitegeera nze sazeewo teekamu ne nyaanya kufumba ki kati ku mukolo nga guno bali kompa birungi okay mami Shadra ebyokufumba byonna bya kirungo saidi eno ettooke ndaba nalyo bwobeze bukulala ettooke nanyize dda liri kuboobera mpola mpola olowooza musuubira okujjula ssaawa nga meka njala ekuluma nnyo eyiyo nsooke mpugire guule lwaki tetusigaze obukakamu mbuuziza buuza musuubira okujjula ssaawa meka eyo kungula eyidde tusobola okuwaako eyiyo enjala ekuluma nnyo osobola okujjula mu dakiika nga meka dakiika kiwemu eddakiika nga 3 go ekyogamba naaba nkususeeko nnyo sibaako mpazi toli musiraamu nze ndi musiraamu nze hamuza kuyidi obeera musiraamu nnyo ne kanzu n'oyambala ennaku endala gwe divorce ku nzina ennaku endala naye kuyidi amuza eyo kyekituufu naawe okimanyi ozazeewo kintu kitwali esaidi kyekituufu ekituufu naawe okimanyi kakati eno sigiri egenda kufumbirako kyalo ne sigiri ngenda kuteekako fish naye banna omukolo matooke eno muceere piraawo eno fiishi eno sombe byonna mulina okulya ku matooke ensonga leeta ebyokunywa nga wakaje Kampala wakayiga n'ebyokunywa obulungi kati muli kiki oyagala okuyisaawo mbw'ababeera Kampala yanyanya amazzi batuukirako kuba baba babuulira ku TV onajuisi kati muli kiki oyagala okugamba kandi yagadde era ate nongenda nakalirako ate ngenda kalirako ne apple kati apple zange ziriwayo mpaayo apple emu mpaayo apple emu gwegwere si gwe kyakonsaagisa ngenda kalirako apple akantu kano kawooma nnyo bw'okanywekerezaako naye ngaobulamu buli butya Grace badde ndida okukulabako okusoma kwako musoma biki ebitaggwa upgrading ekusa upgrading still nkyayagala journalism ntukolemu degree olugimaliriza bwe nti njagala human resource management wabeera HR no just eyo side course
mawulire degree ntito YMCA gaba degree Jerry why YMCA Jerry mwana yagamba why the abbreviation osomera wa YMCA obeera kusomera wa ndi ku why gwe lwaki amawulire gano yagala kwongerayo osomyeko tekamala divorce mu biseera mu Uganda yaffe eno nga bw'ogiraba just a diploma is nothing leka nkubudde ebyo ebipapula certificate ne diploma egenda tuuka ekiseera nga tebikyayamba bajje bagambe nti twagala omuntu yakola degree mu mass communication nga yalina opportunity eyo yadde yes nti abamu okugenda mu media abamu baziba chances zaabwe oba talents zaabwe you get but it's better nobeera ne talent ate nobeera ne kipapula kyomba kizitowa yes obugumiziddwako exactly ate nekira divorce omuntu asomyeko newankubadde nti toba na talent naye oba omanyiiko kiki kyozaako oba wakisomako oba omanyi kiki kyoyogera eri abantu oba kiki kyokola okitegeera obaako ne knowledge about it kola ddi kijja ddi okikola mu budde exactly yes then ono aba just aba ne talent ye yes bayira abasinga bagamba bali mu media naye nga baliyo olwa comedy waabwe naye nga tebaliyo papula so vala ebiseera ebisinga bagenda ne banyiiza abantu ne bafubutuka agagamba aganyiiza abantu naye bw'oba omubugumyeko ethics z'omulimu gw'okola exactly omanya nti munaye kino sisobola ki airing out yes weerabawa nga omaze osoma degree awo gye mkuyo oluku mu mutwe essaawa zino neeraba wala cause njagala era mukama wabaasi nkyensaba njagala ngenda okusoma degree nga at least I'm working yes nga nsoma at least evening oba weekend ogenda n'osoma weekdays yes bwekirise bakawunge kyonna ate ogambye oyagala kwongeraku human resource after my degree okakoosa akoyagala kagatta olaba okubeera HR tekiri nti leka nkubulire divorce kati nze asomye ebya journalism enkya omuntu asobola okukolayo station ye nagamba nkoze ka TV station kage njagala obeere manager HR mba ninako amagezi olwokuba nti nsomye journalism mbaako n'amagezi agasobola okufitinga in that position okitegeera mpa manyi managing how to manage the company biki newe mbasi managing the house media ne managing any other organization yes ogenze media house oba ogenze wantu wonna yes exactly kyaku okwakusoma ng'okwagadde nnyo kusoma kuno towulire ennaku ng'omwana ayina ka certificate avuga Benz MR kuyitako buli omu wa mukisa gwe gye bali ne benasoma nabo ne ba dropping out naye nga they are well off very naye sisobola kuddamu bw ate mpulire buli omu aba n'olugendo lwe mukama lwaba mutegeke osuubira okuddamu otandika ddi okwapograding mu gwa 8 ni August bakutikira mu diploma by the way ngenda kutikirwa next month 23rd omwezi ogujja wagenda kutikira exactly ekirise emikolo gyegiriwa emikolo tusooka tunulanye gino emikolo gyetusooka otunuulira nga temala kutikira twagala nnyo emmere eyo bagenda kufumba ku mmere mukama wanaaba nsobozeseza nja kukolayo kapati okulya kujja kunsuula ewawe era ogw'okulya gutya oyagadde okulya divorce
emmere tutabuka bannange bw'oba oli eyo nga gwolina emikolo gyo tolina bali ba mmere osooka onkubirako nina ttiimu nnene esobola okuyambako emmere y'okumukolo oyita n'olubuto lwo nina ttiimu nnene ttiimu bantu bangi lwaki oboogerera nga si be beeyogerera nze mwogezi waabwe weeyogerere ekitongole kibaako n'omwogezi malirira buli kitongole kibaawo n'omwogezi malawo kirona nkugambye ttiimu gye nnina nnene nnyo okusinziira tembuuza balya kiro nga mmeka oba olaba kubalirira kuba eriwo gye balya otuusa okwavuwaza abantu kusebushiraka tuli ne Grace kyali wange nnyo munnange ng'ovudde mu byennanka by'okugira nti simanyi munoonyaako ku birthday angambye birthday ya mutabani wange izitudde munnaye yanguwako n'obudde bw'oŋŋambe bw'emmere ngenda mbutwaliriza mbutuukemu naye oba obudde bw'oŋŋambe bwe butuufu lwakuba nti kati ebirowoozo biri ku mmere ebirowoozo gwe biri ku mmere ŋŋamba nze afumba ebirowoozo tebiri ku mmere ani agambye ebirowoozo tebiriyo tusaana byogerako nze eno ndi bulungi sina birowoozo ku mmere gwe ekyenyanja kyo kiyidde mukyongeremu amazzi edda naawe bakyongeramu amazzi gaki soko mala okukola laba nono nambuza ebibuuzo atunulidde eri tazirina ekyenyanja kiyidde ekyenyanja sotereko cream soko mala okukola ekyenyanja wange kiyidde emmere bagize pilaawo tanajja bulungi kirina okuteekerako bu irish naye era emmere eyidde twaliza awamu okusinziira ku bagenda ogirya yo eyidde abataliiko tuleme kugyebuzisabuzisa nnyo tewejjaamu ate nga obwedde ogisaba nawe okusabako ku mmere yo kikyotegeeza ekyennyanja kiyidde nga abadde akifumba ekyo kiyidde naye nga Grace omwana w'obuwala essaawa zino yanditunuulidde engeri gy'ofunye mu kadiploma wandibadde okomaawo n'obaku ebirala by'okola oba oluusi n'agamba ye lwaki ngenda ku ssomero okusoma nina omulenzi gwe nina asobola okumpa kino magezi kigoyinza omumwa amagezi ge nsobola okuwa omwana omuwala yenna ali eyo oba osoma oba tosoma kansookere ku basoma by the way nze mbagamba ebiseera ebisinga nti towanika as long as there is that chance nti wakyali abakukwasizzaako use that chance ate gikozese bulungi nnyo nga bw'okiwulira ng'oggyeko n'ekyo nti teweesiguliranga ku muntu mulala nga we zikubula ssente divorce naye zimubula sigamba nti ebiseera ebimu atuuka n'atendewalirwa nga talina munsawo nga nkalu naye nga yandiyagadde okuwa tokitwala mu mutima mubi naye zimugwako nga bwe zikugwako eri abatagala okukola nga ye ebyokukola si byaliko mukwana abo tugenda baziika buziisi kyenyinza bagamba munsi wali ono olugero gamba nti atakole n'okulya takole alyenga kati onooli eriwa gy'otokoleredde mukwana mpozi ng'agenda ku beginga kola mbadde ngamba tayagala kukola abo tubaziike buziisi kuba atakole tulina Grace banaye Grace ono bwembeera naye emboozi gye tutera okunyumya eba sirias naye lwakuba bw'obanga olina omutima omunafu osobola okunyiiga n'obitwala bubi naye nga tuba siriasi era kyetwogerako tuli siriasi nze wano gwe mulaba bwakuba badde onangira nnyo emmere abafumba emmere nabo beetala nnyo kufumbirwa kiki soko baleke bakole emirimu gyabwe nawe kole ogugwe ajja tumere olina n'ekyokulya mu ngalo yo asking for food
Tomeretamu. Owa ekiki? Beetala nnyo. Muleeterayo obwo oba okungula obuyiddeyiddemu. Awali mu ffumbiro beetala nnyo bajja tomeretamu egwe. Sombere. Sombe. Ate ne Sombe yekola etya? Sombe. Nagitestinzeko by the way nga it's nice. Bagamba nva z'abateesi. Is it? Yes. Ndi Muganda. Yabimpadde simanyi bateesi. Yabateesa ate nga Eyazinjigiriza, yazindiisizza. Bana Grace ndidde mu nsi muno. Oba kiki kisinaba kulyako? Okulya okumanya olidde. Kulya nkumanyi. Bw'okuma mu tooki 226 eyo. Abantu baagala kwesimbawo. Nasemba okwogako nawe n'ogamba nti bwefuna ekifo ky'obukulembeze mbamba maze. Divorce, nze nkyali ku kirooto kyange. Sigenda wanika okujjako nga ntuukiriza ekirooto kyange. MP. Mbaka w'abantu. Bulungi nnyo. Ekinaagaana wakirisigana n'ensiimuula engato ya Museveni. Sijja. Banna. Paka ng'ofuuseko mu kukulembeze. Owulira akakiikirira abantu bo. Nnyo. Nnyo nga bw'okiwulira. Divorce abantu balina ebibaluma. Lwakuba nti abamu kati be balonda. Abasinga bwe bamala balonda munaye. Batuuleyo mu ntebe zaabwe. Ne benjoyinga ssente zaabwe. But not knowing nti bano eyo gye batuuse waliwo abo abatuusaayo. Bali eno babonaabona. Wakiri akatono ke basobola bakolera bana ne bakabakolere. Ne bakaba amazzi ne bakaba enguudo. Yes, si be bakola enguudo naye ddoboozi ekibalonza nti ddoboozi eri abantu be bakiikirira okitegeera. Divorce abantu bayita mu bingi mu bitundu byabwe bye babeeramu. Bingi nnyo. Yadde tetusobola nti omuntu tasobola kumalayo ebyo ebizibu byonna at least ebitonotono. Bw'otunula wano nga mwemuwangalira mu eya yammwe bizibu ki ebikyasinze okubonyaabonya abantu? Nguudo ne kasasiro. Siweji afuuse siweji. Mukwano. Siweji. Akulukuta bukulukusi. Mama, walinga enkuba etonnya. Enguudo. Wano wendi, wano munda nga munda. Mu nnyumba I'm fine. Naye awo wabweru bwe tutambulira. Bannange wabi. Wabweru naye nga toyina naweesa kigere ng'ofuluma. Ensonga lwaki oyagala obeera omukulembeze? Byonna gye naabeera mbeera omukulembeze w'ekitundu soya. Divorce leka nkubuulire. Sisobola tuula mirembe. Mukama wanaaba nnyambye nga ntuuseeyo. Ekitundu kye naabeeramu. Sijja kuwumuza omukulembeze yenna gwe tunaaba tukolagana naye mu ntebe. Okuggyako ng'amaze okola ku nguudo zaffe. Ekisingira ddala kozi. Divorce nze nagwako ekigo nga nva ku booda lwa binnya byammwe. Binnya byaffe. Ebinnya byammwe awo kosovaawo. Kinya kinene kiringa ngaki. Bakuziika muno ebinnyaffe ebyaffe. Ebya Uganda yaffe. Namanyi nti ebinnyaffe ebyaffe. Ababisima munnange. Ebyenguudo zaffe. Ndabeeramu abatambuze. Bayita bwe tudda ku sayiti yo. Embeera nga gwe mwoli. Nga bw'oli gwe. Kusomoozebwa kikoosanga eyo naddala ng'otambula mu byentambula abasaabaza abantu mu mbeera efaanana gyabwe. Singira ddala nze challenge we gifunidde enguudo. Divorce enguudo zaffe mbi. Okitegeera. Oba odi ku booda mukazi wattu nze ebiseera ebisinga nkozesa booda. Sirina motoka nti neevuga okitegeera. Naye otuuka ku luguudo waliwo w'otuuka nga ne driver akuvuga yennyini owa booda oyina kumunyweza n'amannyo oteekeko. Obutava kyekikulumya amannyo. Naye gwe wali otuuse mu kinnya n'obuuka n'okubuuka ne weekanga ng'ozzeeko bulungi ku piki bwoti. Kino nkyogera nti nabuukako ku piki n'engwa bayirawo nagwako nga ndi ku piki lwa binnya.
Okusoomozebwa kw'osanze ntambula nakusosolebwa oba otambula booti mu kibuga kankunyumizeeyo emboozi entambula mutawuni awo twalina gye tugenda nti nengenda nembodinga takisi nagenda ku takisi oyo simutwala mu motoka yange simutwala mu motoka yange but just kikyandimu mu minds but namusonyiwanga nze omuntu okitegeera naye kusolebwa gyekuli olaba kati nze kyantuukako olw'abalala balinga nze abali okitegeera tokola nabamu beetya beesigalizaayo ne batya okutambula kitegeera ebintu ng'ebyo batyo abantu okubayisaamu amaaso okubasosola ebyo byonna weolebwene ekuyisa etya ng'otuuka mu society n'olabanga balinga olinga ayesika agamba of course ebeeru ma divorce naye kati nga nze engeri gye nti yenze omuntu I take everything is a simple okitegeera tokyali kiri awo kyonkola nenyiiga oba kyendaba nekinyiiza nekimbeerako ku mutima for so long okitegeera naye waliyo bebinyiiza okitegeera of course omuntu okusosolebwa ekyo ekintu kibi nnyo divorce nobwoba gwe obanga ozze ovudde eri nolaba abantu nga buli omu atandise okwesenda okuvaako okitegeera bwojja okutuula we babadde batudde ogenda olaba buli omu avaawo mpolampola that's so bad muziki gwa birthday gususe bagalewo olwo oluggi oyo mwana afulume ebweru ate ndongo simu mugireese ketufuukire ekizibu wange nsanyu nga asituka busitusi nokirabirawo just kyakoze ngaolaba kikusosola okitegeera asituka nabusitusi bubi naye kati nze nakimanyira bangambe nti nakimanyira bangambe nti nga bwenkugambye tebikyandya ama free sailor okitegeera free person kyokola gwamanyi oba weerumya weka oba onsosodde oba tontusosodde as long as I have peace of mind abasinga oluusi batya okugenda mu bantu era okubasosola nagamba kutambula munange bwetutuuka ebatusosola kituufu gye bali bangi divorce kati waliwo abamu bentuukirira abalinga nti abali disabled okitegeera naye nga zezo ensonga ezimu ezibagana n'okubeera mu bantu kubasosola kubatunuulira ennyo ebyo weebityo naye gwe divorce waliwo omuntu atunuulira omuntu naakulemezaako amaaso nogamba naye mwana eyo noonedde oba mufaanana bubi oba ndi mubi bubi okitegeera kati ebyo nabyo birina engeri gyebimalako omuntu emirembe olaba gwe essanyu gwe osigala olitambuza mu maaso nze nabagamba ekirinzijjako essanyu oba kireba kiki okwooko ng'amazina gootema nalaba ng'olina omuyimbi Kalokasiita mwagala nnyo bambi omusinkano my good friend mwagala nnyo estimafya olunaku lwamusinkana wawulira otya kuba yateekako post n'agamba I'm looking for this beautiful soul nasanyuka nnyo by the way divorce omanyi bwekifiiringa okukola ekintu just ako ka video n'okutuuka okutrendinga we are just here with my friend I call her my mom ne papa baali baze just okunkyalirako okundabako kyava gamba Grace let's do this ka challenge onze naye obuzina bwamangu mangu nagamba gwe zinaga go ffe tuzinaga ffe nenzikiriza netugazina okitegeera ekyo nga naye ngolaba n'ekidongwe muliiku kina engeri gyekikusiikirizaamu ekidongo kyakupita oba toli wakuzina naye that vibe maani teyandeka kyekimu nasikirawo ngamba netuzina nenkikola nga mpulira nkyagala ku mutima gwange but sakisuubira nti kali mutuuka nako nanyini luyimba kali mutuukako naye nasanyuka nnyo nenga tegeeza nina bensanyusa eyo mwana nagamba mbakunoonya
manyi we nasanyuka nendi obuyinja n'ab'omukyala abamu abalina smartphone baga Grace twakulabye kalo kasita akunonya kunze neneefula nga atakiwulidde naye nasanyuka bambi awo soka nakulawo ng'olinaye ku baatidde ali naye ku baatidde netwenjoyinga andise ekyemisana ngeri waggulu vibe yali njamaanyi nnyo kasita is a good person just know okola otya emmere tekigwa togyebeka mubege emmere bannange bamege emmere mubege emmere bannange mubege emmere babege emmere naye nga mubege emmere bannange tubakulaba abirabye naye era bakimanyi ekisinza okundeeta wano mmere omukyala how are you naye divasha ebyo by'omukyala byogere nga okimanyi nti mukyala wanyiiga ali eyo aliwa mwagala kundeetera bizibu baana babandi bameka beolimbye mukyala bonna bajja namwe mutugamba omwami wange ng'olina abaami bange muli beteekako bulemu mutugamba musimanya ffe abasajja ffe twenda abawala tebenda eri muwala ayenda nga muwala ayagala smartphone naye divorce wali ekyegenderezaako nti omuwala okutuuka okuyita mwami n'abakazi benda sijja gamba nti tebenda n'abakazi mwenda nga nti benda I'm not among them n'abakazi bakola ki benda abamu muleme tuteekako ekintu nemutusibako ekintu abasajja benzi baani abatwendako ate abakazi babenda babenda ku bantu mwenda kuffe mwe abatulumba sife abeekwana ani asinga okunyumirwa mwe abatukwana ani asinga gwaze gyendi naku zino abawala bakwana abawala bakwana ziwaliwo omuwala yaddankwana ningamba nzenze gwala abasabe akunkwana yakugambye ekyekirungi ekikuli yagambye muhandisam byatya nze omwana yaŋŋambye olulirezi lungi simanyi kyeyanneegombyeko enembo tuli mu kunyumya omwana naŋŋamba you are so handsome nga weyemola babadde ku makya mu ttuntu lwaggulu kandigambye nti misana egyadde mu njala yadde muluma naye nga si njala babadde bakumakya kumakya nga amaze okunywa n'ekyenkya manyi abantu abamu baloota batambula yabadde akyebasa naye nze kankubuulira ekintu kimu kyogamba sina wendabikako omuwala wenze si bwenjogedde oli lulenzi lulungi banaye olusajja mulenzi mulungi jeni omulaba jeni anjagala okufa obufi obijjawa jeni omata onjagala kigambe nti onjagala mungoba mufamire yamwe muswadde omwana jagenda negwayagala nebunamufunira gwatakuwanira wano lunafulumaawo gate vote asobola kubyogera musanyufu ntuuse wano nakyankalana nyinyi bwokyogera mu ggulu lyo nalicyankalana eggulu licyankalana lyonna bwokyogera owemula okay lunaku lwaleero tuli tutambudde ne Grace tuli mu vibe just yakunyumirwamu mazalibwa ga Prince buli woweza eddakiika 2 oba 3 nga tola ku Prince oba olira otya naye mba mpulira bubi nnyo simanyi oba nze nsinga okwagala omwana wange oba buli muzadde yenna ayagala omwana we nga nze bwe mwagala naye nze kanjagala owange byange mwagala byange ebibyo byange si bya mulala yenna divorce omwana wo mwagala ebibyo nange nja kwagala owange byange naye bayira ng'ogyeko n'okuba nti njagala nnyo omwana wange naturally nze njagala nnyo abaana I love kids. I love children. Zawe dakiika 2 nga tomulabako bampulira buzibu era mpozi nga yeebase oba nga ali ku ssomero
Ainako wali wemanyi nti naye mpulira nnyo emirembe nga anti kumpi omwana wange. Birthday ya Prince gye tuliko nako olwaleero. Ebyo abaana mwagala ebirala ebisinga ku ebyo tujja kujja nga tetuli ku birthday. Ndowooza oli mukolo ogunaddako ojja kuba kale graduate ya next month mu June 23rd genda beera awo ebuwambo bagenda tutugira kati oyagala kujja wali ekifufu bakikola ekifufu ebuwambo eyo jokiri eno wansi mu kikobooti Bosco Katala discovered Bosco oyo ga yali mukalabere musange yantwala eyo ebuwambo antu nga bavoola mbadde mulowooza asula muyenga gye tunaakoma okweyongerayo gye tunaakoma okuba abantu tukome ku oyo kuba kati bwogati asula muyenga tegeeza nyirira nnyo omusanga ddi ku TV ataaliko yavaako lwaki ye Bosco banaye kambuuze gwe yabaaki Bosco akalango kaakwe buli we nakawulira nga bane nga mpulira essali ng'okawulira buuliza nokalaba ku TV nga nkalaba walina TV ebiseera ebyo waffe yaliyo ku kyalo era si yefe abaava ennyo kala yali agiina nga mu kyalo kyonna kigendeko wa kansala ana sinno ziva wala vudde wala tovudde na wala ovudde wala nnyo wala nnyo divorce wala abantu b'e Rwanda mu Rwanda ndabaramutsa mwese n'abari muri Bugande bose ndabaramutsa ndabakunda cyane ndakunda cyane turashaka cyane turavuga ikinyarwanda cyose ikinyarwanda uravuga ikinyarwanda nawe uvuga ikinyarwanda ngivuge gatabaje urumva okay abanyarwanda bose turabashaka cyane ingota bikeri turabavandimwe ninyewe umugabo wanyu ninjewe umugabo wanyu divorce ni Matovu bamwita Matovu urabeshe yayishya kakati aho turi bannange turavuga ikinyarwanda cyose bashaka abantu abari Nyagitomba na Gitara abari Kicyusa Ruwero abari mu Rwanda abanyarwanda bari mu Kabare turabashaka cyane naye abanyarwanda bari Kabare kwe abo bashaye bari ni bavaye Rwanda bamwe bari gatuna uda iyi bishi inze Rwanda manyi Rwanda ate buli nsi bwe ngigenda mu nkwatamu olulimi lwayo lutonotono kati nali Zambia nali Ethiopia mbadde olabe nakuzo mbeera nnyo mu ddungu eyo mu UAE Dubai Saudi Arabia eyo mbaddeyo okitegeera Bungereza kati oluzungu lwogera so ebintu byonna tubikwasaganya bulungi mwe tukobera bamikwano abanyankole abali umanyo nyankole olira bulize abanyankole abali omulimbalala abali Kabare abali Bushenyi Ntungamo ndabaramusya mwene ekimukora n'ekyamaanyi okuba nimundeba nyewe ninye mutabani wanyu nimbahereza ha celebrity track mubare kutugumaho nakutukunda munonga yes nokutukunda munonga na ku subscribing as I'm subscribing for the next episode
naheza kuleeta Grace Kyakuwa. Nomanya ngu izina lyamba kweta Grace Kyakuwa. Okay, abasoga bene mukoba ki abasoga bibaba obulamu ayo bakagwa ndi uki wafewa wenyini. Okay, bali tololo nti amabere ikioneri jaku abatoro mimi nganja niyawe divorce anikwereza ndikaga celebrity track nimba gonza muno abantu banga bali etoro bali 40 poto mwena nyenganja niyawe apuri ninkwereza ha celebrity track nimba gonza muno mwekumira celebrity track izoba na kuletera omwishiki beautiful Grace Kyakuwa yaija kubaramusya herizoba omuwenka Kyakuwa dema joko with the V ani by the way kino kankibabulinga tuli mu kamera abuzibu mbuza lwaki obera nowe malira ku muntu n'omwagala n'omufiirako n'otuuka n'okuyiga olulimi lwewaabwe naate n'akukyawa kati nze Juliet olowooza olugwere ngenda twogera naani yankyawa Juliet nandekera olugwere kati nze ndwogere naani njogere naani olugwere yandimenye mutima olugwere ngenda twogera naani osobola okuluyiga era still naani bagambye yeyeka yaliyo omugwere era ndi eno noonya mugwere mulala era nobeera mu bagwere bere bulungi weera